Tosubwe chiddako ku Ace Media UG. Gobadde okimanyi kati n'okutuusa omugaati. Era nze kati sikyagula mugaati mu kibuga. Lwaki? Sigula mugaati mu kibuga. Ate wowe n'ogutuusa. Omusirikale akufufugaza si bonna naye abamu. Sebo yayagaladdeyo n'akaveera k'omugaati. Atwalira abaana be. Goddeyo ababo bakanule bukanuzi maaso. Wekiri wane wakisekka. Olabe wakisekka akawungeezi nga bukutte. Bali awo basuna emigaati. Sokoleke. Ekyota ogana omuganga gampamu omugaati. Agukwata. At least again bagate zifunda danachi na lusoko. Naye Uganda ekawa waliwo Uganda wekukairira ne weyomerera. Okutuusa obutuusa kati omugaati. Ewaka oli wa boda. Ng'oli wa boda boda. Mu bitundu bino wamanga. Wobodda Ntebe nsambya ng'olina kuyita ku Saya Queen. Omugaati gugule nsambya ng'otuuse. Oba ekibuye tebatera nnyo ekibuye bakwatira nsi. Omugaati si gwakakaba. Bagwa naawe ebbeeyi bagwira ddala abamu. Bagwira ddala. 5-5. Era abakyala b'abasirikale abamu mutuwe ekitiibwa ababooda. Olumu ffe tuli wera gwobulola babbawo mbadde gambo genda n'ofuna banka kati nganzi we nafuna piki mu banka. N'oba ne looni eyeesooka 1 oyina osasula banka. 2 kibinya ovuga pikipiki n'ota savinga ssente buli w'ofulumye ku pikipiki eyo olina okusavinga ssente nga zizo kubanga tomanyi byanca. Ekyokusatu si bino byakolawo zokolawo zondya amanya aboda balina obuzibu obwo kyanja kola kati bwe bukyasinza okumalawo ababoda ne omusanga tiyakuvuga ng'okyali kabebi ogenda ku ssomero n'essawa yakakati okuze ofumbiddwa otandise business nga sitira omusedde same guy yakuvuganga akuvuga era omwekanga n'ogamba okimanyi wavuganga ngenda ku ssomero okitegeera naye nga olw'okuba amanye enkyajja kufuna. Kati ate ebintu bikyuse miranzi kankubuulire nze sigenda vuga boda mpaka boda yetaaga ne wuwe ekiseera. Okitegeera boda eno baginoonyaamu capital. N'onoonya capital. So kati mbadde gamba nti ofuna piki mu banka n'ovuga looni eya banka oba kale n'ovuga boda looni yonna looni oba looni yonna mazi ngambye banka gye nkozesa n'ogattako gwe nga gw'olina osevinga n'okwerabirira n'abiwakaawo. Kati tulina ekizibu Kampala tulina ekizibu kati twayegattako looni z'abasirikale si bonna nyanja abankootinge bulungi looni twayegattako ez'abasirikale tutya nti kati ogenda n'ovuga era kati kankugambe kino kitegeere kuva ne leero okumanya boda ye Kampala yatabuka ovuga ng'olina osasula looni olina okulya olina ez'omusirikale zo zirina okubeerako. Omusirikale akwatira ki? Nkati kankubuulire kankumenyera ebitundu bino wammanga Jinja Road Kireka tandikire Kireka jangu awo ku Spear Motors oba omanyiiwo awo obranchingire okudde Ntinda awo Spear Motors nga ku URA jangu ku Jinja Road awo ku Yadi owuli ebitundu byemmenya kati ojje mpaka Kampala Road oyo Jinja Road mu mazi Bombo Road tandikira ekawempe Bwayise Bakuli City Square Kibuye Fair waawo bataata mutuvuga speedi ebyaddala mutuvuga speedi abasirikale si ba traffic abasajja ba traffic tebalina buzibu banga aba traffic babatya batutiira ddala naye simanyi lwaki batutya kibyera nkivumirira si kirungi kikola taso agiyimiriza obanga ayimiridde mu Nizairo tosobola kati onyimiriza ki ng'oŋŋamba ki kikyo ŋŋamba ddala wa traffic naye ng'obadde okimanyi nti ebyo ebitundu byenkumenyedde abasirikale abamu si bonna naye abaki abamu wano njala tugendewo mpola
ebitundu ebyo byonna byemmenye bataata bavubuka kuba bonna bavubuka bannange abantu bemuliko mugenda basuula eddalu abasajja baboda mugenda basuula eddalu mbabuulira okusinziira nze mmanyi mubaleke bannange okukwatakwata anti bangamba ebimu naye abantu bano ekisinga okunnumya omutwe kiikino omusajja agenda n'ava ewaka ayina abaana nga 6 owa booda ayina amaka ngaaga ne bwe liba limu oli ne bwaba n'abaana nga 2 kubanga bolaba babooda balina famire si buli omuntu tayire nga bolaba emirimu emirala abaana balala tebalina naye mulimu abalina abasinga balina taata n'ava ewaka n'asamba pikipiki n'ajja akedde saa 11 afubutuse gyafubutuse anoonyeza sente zituse essaawa 2 odda mu jjaamu ofubutuka gy'ofubutuse ne yunifoomu y'okutalira nka yadde olw'okuba omukazi akutumye ayagala simu mpya olw'okuba oyagala data olw'okuba omukazi ayagala nze kankubulire bakyala b'abasirikale abamu ffe tubalabirira bino mbyogera mu kamera n'amaziga nze tebankwatakwata naye waliwo omuntu gw'olaba ng'alina ennaku okutta omusajja avudde waka n'abagamba ngenda kubateerako ssente ku ssaawa 4 mugume munywe obuugi ku makya ngenda kubateerako ssente ssaawa mmeka ssaawa 4 omusanzi mujjamu omukutte tannakola ssente ku makya basajja mmwe n'okwata omusajja oyo not only that ne mufukamiza omuntu omukulu omusajja wolabira musajja muno ng'afukamidde wallahi kiruma yaga mpiki njitwala agitwala olaba yagala sente meka abo sebo bayiga ekintu kye bayita emitwalo 5 kati leeta emitwalo 5 nkute basajja mmwe sente tezikyalabika eno booda galinga maje muleka abantu bakoli omuntu wakonya nagamba omwana mulwadde nabe wakasi nabasindikira sente mubaleke babuulira mubaleke abantu bayina ennaku mu pikipiki muno nosanga taata musajja mukulu ali mu kibutuse kigatta ebigere biyisemu bwe bati anoonya sente aweereza omwana we abaana be abagambe bannange ngenda kubaweereza sente ku ssaawa 4 sente zonna ozitutte omusanga akutte elementi bwati akaaba afukamidde akunnyonnyodde abaana balese sina kyemba wadde ati oba temulina bisaanizo ati n'ebisanjizo nabwo buzibu waliwo ebisaanizo bwe bituwa manga bodaboda bakwagaza permit kyo kimu bakwagaza element 2 bakwagaza reflector bakwagaza omusolo ebyo byo bakwata nga tobiyina kati kankubuulira ekintu kino emmotoka ziri ku kkubo ezo naye zirina ebintu bye zitayina naye ne zitambula ekyo kituufu ky'ogambye nze nina buli kimu naye njagala kugamba ebigambo bino nze sisemberera musirikale kubanga mbamanyi bali bankwe si bonna naye ebitundu ebyo byemmenye abamu basajja mmwe muli bazibu baagala ebintu ebyo yes naye wano tuli Uganda omusajja wakunnyonnyola waliwo ekisukka bw'oba kale by'oyagala nkuba ekipapula ongambe teekako ssente bwe ziti piki yange nga tonnagirinnyisa manye nti ngenda kusasula bwekiti ne bwekiti you understand naye odidde piki ate otandise okunfunira babuloka naye ayagala ssente bweyagala emitwalo 5 ate waliwo wano buloka ayagala ssente basibu ne banyabo tetuli banka oba ababoda bo si banka kituufu mukwasisa amateeka era nvumirira nese kuvumirira yenna omuntu atalina bisanjizo funa mpola mpola naye bambi omuntu wakunnyonnyola muleke oli n'ogoba owa bodaboda n'omugoba n'agwa ne mu mmotoka n'afa nali nkirabyeko naawe amawulire ogalaba oyo muvubuka eyafiira ku Jinja Road oba wamuwulyako ndowooza wayiseewo emyezi emeka nvubuka yajja nadda eno ne bamuzza eno n'adduka dda eno ne bamuzza eno n'asala nadda eno n'addamu n'asala nadda eno emmotoka n'emusanga emmotoka n'erinnya omusajja kyokka abasajja mmwe ne mu yunifoomu ezo ze muba mwambadde ne mumuleka bulesi ne mutandika kukwata ate balumiriddwa naye ng'omusajja afudde ate bali babakwatira ki mbubo beekalakaasa mubateeka akajagalalo
poliisi abantu bangi abapoliisi bavubuka bangi era nze kankubuli abafande ebyo ebitundu byonna byemmenye buli woolaba ba osizi bw'olaba nga abasirikale baabo abavubuka abatalina bulanka yadde ng'alimu atadde ayina essimu simaati ffe tuzibagulira kubanga abo abasajja lwaki obwavu bwe lumuluma ng'apima wali jjaamu ogula nga zze akutte pikiyo agituddeko era nze yange togituulako waba yeesimbye obulungi awo ku kkubo bakwatira ddala pikipiki kubanga kati ffe nze mirundi ninamu olugezigezi era bannange okusomako kuno kirungi lwaki ogamba bwoti okusomako kuno kirungi kubanga ate omuntu atamanyi luzungu obonaabonera ddala kusomako yambala bulungi respect yourself omuntu ajje ku pikiyo tuulwa omugambo olina okumanya ekikwekweto nti kati bakwata piki kikwekweto ekitegeeza n'aboda nakyo nabo bayiga okwambalako ku muyambale bulungi mwewe ekitiibwa naye gwe omuntu n'oba n'amalevu eno oyamba oli mukyafu era bwakukwata ano nakyo mwekiri naye ate okuba obukyafu musango omalwaki tebakukwata nti obeera smart nze era nze olunkwata avuga piki ye bw'okwata piki yange si buguma kugibuukako bw'oba onfunzizza nze gaye seesembereza wadde mba mutaawo biki oli ayinza okukuleka nze seesembereza musirikale sivuga nze omusirikale neesembereza ogwo taata wange kuba naye musirikale gwe neesembereza kuba kitange abasigadde nze seesembereza musirikale kubanga bali bangu befuula olaba oyinza ovuga omusirikale w'e Kampala n'atuuka n'atakusasula kati Shadrack omusirikale wakwata nagamba pamiti yo ng'ogiyina nagamba mpa omusolo nga kweguliza n'ebirala byonna ebyo yeekwasa mipiira simanyi musaidi myanga minaku ebiri asobola okusaba sente abamu takusaba akuleka n'ogenda kakati kati kankubuulire nali kati nze ekyansi kati kankubuulire obuzibu bwange bwonna bwe bwava waliwo osiwe Wandegeya yali awe Mulago nga bakwata kikwekweto ky'amaanyi ntaddeko kalifurekita kange nina buli kimu ntuuka awo mukulu so bamulagane ku mawulire ne bamubuuza ekibuuzo nzirayo ewaka namala n'ekiraba ng'akwata buli kiramu oba olina oba tolina nembalaga buli kimu yagamba muteeke kuli ayina emmotoka ze akolagana n'aba breakdown ayina emmotoka ze zaagira egira bweti ne balyoka bazipangako munwe ku munwe ne batwala okitegeera ne mukama ate byonna mbina nti ebitujja birabira kuki kyokka jjukira bw'otuuka ku poliisi bwe bamala obbikebera oba oyagala oba toyagala you have to pay the transport aleese pikipiki yo gituusa wano breakdown ino gisasula sente meka mitwalo 2 abamu 3 kisinzira we bakwatidde kati ekintu ekyo bw'okigamba omuntu nga yakunnyonnyoledde wano n'akugamba munnange mbirina okitegeera era nze ffe twakola research nze sijja kutya kwogera bino abakulu abo abamu si bonna osiza abamu abo baba ne bye bazimba Wandegeya CPS si bonna kuba kuliko ba osi bangi waliwo n'omuntu ali muka olaba Church House weri waliwo kasumbuusa awo wano yakwako waliwo gayo oyo bamugisa oba muki muwanvu simanya bamuyitaani oyo mupya naye ekisooka enguudo za wano tewali signpost eraga that this is one way va ku bino ebyantebe road nomanya nti wano ogenda nanti waliwo eziraga nga bwolaba Ntebe road nga wano nga bwolaba nawa nakivubo Machivubo wa eri wano kupaka enkadde eri wansi waliwo akapande ka bbulu katunula eri kale awamu naye kati awo kyekiraga gwe kusumbuusa awo nti omuntu bw'ajja bw'ati ate bufundo obukubu naye ali awo sebo yadde eri nadda ku lusimusimu kajinja kamu nakwata kino bankotinge bulungi sizala wa musirikale yenna naye mukisussa mumuletedde n'abantu okwetamwa ensi yaabo noanoonya ne wafulumira nga ne wafulumira talabawo omuntu azibwa ati tamanyi nti oba tebayitawo ate gwe omukutte olumala omukwata egi etaano singa mukwasisa mateeka
teri kusalako senga bakwadde ekipapula yaba amanyi ozirina bo bamanyi tulina ssente ekipapula kiba kya mitwalo 4 mubagambe babakube ekipapula okitegeera naye abamu yeebuzaabuza naye kati nga bw'omanyi embeera yakati nti piki yo bwe kuvaako bweti muganda wange era oba ogenze kukanula bukanuzi maaso okitegeera oba ogenze kukanula maaso so olwana nnyaawo nze ndowooza n'ababoda abamu tebamanyi nti bangi nnyo tebamanyi era abamanyi tuli batini kati nze kankubuulire nze omusirikale nze ni musajja mukakamu nnyo era omuntu yenna avuga pikipiki kubanga bakwata ne woba tovuga boda bagikwata tokkiriza nga musirikale mbw akusanze kugerezeewa akusanze ngendo kuhaamu emabega maye yonna basenserayo eyo ne badda mu kumba abantu omusirikale akuyimiriza kukwata aganyabo ne bwobanga otutse babiri ate mu mateeka wano mmanyi traffic yalina okukwata omuntu bw'oba mulina kuba babiri owa traffic nono police officer not so owa police officer alina kuba kuwa traffic awe bakwata kkiriza naye sanzo eyo nga mu wiiki owinaawo musirikale ayinawo n'abantu babamukwatira ne bamuleetera abo abantu ekibavumula kiri eki kukambuwala nze lumu nali mu mpale yamwe bakwataganya ddala n'abasirikale bakwatagana abamu si bonna waliwo abatrafiki bambi abasajja abakakamuga akuleka n'ogenda bwe bali abasajja abakakamu mulimu abasajja mulimu abasajja abagwera nze mbagamba bano mukole bye mukola mukwate bye mukwata mubakwate naye olunaku lulukya ne bakutwala kitugumu wawawa olimanya nti ebintu si byangu abantu bemukwata bayina ennaku gwobadde okimanyi kati n'okutuusa omugaati era nze kati sikyagula mugaati mu kibuga sigula mugaati mu kibuga ate owo n'ogutuusa omusirikale akufufugaza si bonna naye abamu sebo yayagala ddeyo n'akaveera k'omugaati atwalire abaana be goddeyo ababo bakanule bukanuzi maaso wekiri wane wakisekka olabe wakisekka akawungeezi nga bukutte bali awo basuna emigaati sokoleke eteodaogana omuganga gampamu omugaati agukwata at least baga tezifudda dda na lusogo naye Uganda ekawa waliwo Uganda wekukayirira newemerera okutuusa obutuusa kati omugaati ewaka ng'oli wa boda mu bitundu bino wamanga bw'oba odda Ntebe nsambya ng'olina kuyita ku Saya Queen omugaati gugule ensambya ng'otuuse oba ekibuye tebatera nnyo ekibuye bakwatira bagwa naawe ebbeeyi bagwira ddala abamu bagwira ddala 5 era abakyala b'abasirikale abamu mutuwe ekitiibwa ababooda olumu ffe tule era gwe buli olaba bbaawo ng'aleeta ssente ng'omwezi tegunaggwako n'aleeta manya bazijje ku munaku enkuba gwe yakubye n'ayita mu matureera n'ovuga piki n'emabega ne wakubuguma gw'obadde okimanyi nti piki ekuddugaza akabina ne kabanga omupiira gw'emmoroka eyo gw'olaba nze nkubuulira gwe ozannya ne bodaboda bizibu byennyini ala otuula ku piki emabega ne gakubuguma amabina ne gabuguma nze kubanga I take time neneeringiza kabina kalinga gundi eyo omupiira kusiiba ku pikipiki noddeno naye n'okwata oguze omugaati bwona ebyoguze byonna sebo musikayi n'agamba leeta bitutuukako oba ossa abamu tebabimanyi ne gakubuguma ne gakuddugala ga black basajja mmwe mutuleke bannange ovuga piki n'omera n'akadongo emabega naye kubeera wobeerewo ng'obadde okimanyi nti omuntu wa pikipiki nze nkubuulira omuntu wa pikipiki ayinza owunzika ng'avuze mayiro z'atamanyi padde yeetooloola n'osala emmotoka n'oyita mu bituleera abavuma ne bavuma okitegeera naye abantu abo bo ne batakitegeera era nze sigula mugaati ne wemba ngenda kuyita ngugula bbali nga natetutuuka omugaati oyinza obutaguyisa wandegeya omugaati oguyisa wa Kisekka Saawa ya Queen
okuyisawo omugaati nga bukutte. Biki ebirala batwala? Byebyo n'obusente baagala obusente. Ate bw'omuwa essimu omugamba munenze siinamu naye sigazi essimu yange tagikkiriza. Takkiriza. Tukyali ku nnaku ababoda gye balabikala. Ennaku tulaba ennaku nnyingi enkuba n'ekukuba. Enkuba n'ekukuba naye ng'onoonya ssente because era nze kyovula ngambye abantu beeyuna ebbanga kubanga tokisobola kuŋŋamba kuba ssente zakati zakyuka buli omu ayingidde booda. Buli alemereddwa yenna booda kubanga booda tebagenda kusaba biwandiiko nti oba olina experience ya myaka emeka kasomanya oteeka mugya no balansinga crutch ng'otandika kuvuga booda naye ssente zakati tezikyalabika era bw'otaba Shadrack nti oba olinayo abakukubira nti gundi jangu onkolere kino gundi jangu onkolere kino okuteega obuteeza abasaabaze bw'obadde okimanyi obeera ku musaabaze wano naye ng'abamuli mu muyita obuyisi bwe bati okimanyi abe twagala nanti kati gw'obadde okimanyi nti omwana akuteera ddala okutwala awulire ebbeeyi gy'ogamba kati katugambe tuli wano tituli kyanja ojja kuyimiriza booda ngenda mu tawuni owa booda agambe njagala 10,000 ekitono kati abamuli emabega amuddirira agenda mugamba wamma jankutwale oyo takuseera agenda kufiirako obubuzi omuwadde za lunaku jankutwale 3,000 oba 4,000 naye kitutuusizaawo embeera ababoda kati bangi era nze nkubuulira muntu yenna avuga booda bala pulaani B nkubuulira bala pulaani B bitabuka naffe tuba tuli wano tuyimiridde wano nobalaba nga bakuŋŋaanye oyita owa booda ne bajja nga basatu banenagamba nusu 7 alaani bagamba 10,000 ate era nga bajja kukutwala awo nno wenkugambira nti fuba nnyo okubeera ow'enjawulo bw'oba wanjawulo omanyi bannakampala ekibanjagaza kiri eki bevaluinga oba okitegeera bevaluinga newe mujja 10 naye nga mufaanana nga kadongo newe oba omutwalira 3 agenda n'ekisinga nga wano babula kusimbawo kasooli omanyi omuntu okukwateko wano ettaka ngoyinza oteekamu empeke y'akasooli n'emera n'omutunuulira mutulako wano naye ng'omulaba wano omusajja ono kikino munayagala nkwatewo bwenti abo nno abamu baba ne bakyala baabwe naye obanga bambi tebabafaako bufi tebabakuuta mugongo beekuuta naye essaati aba agizzeemu ennaku n'abamu tebanaaba kituufu sijja kukomerera nnyo naye n'abamu tebanaaba okitegeera yes abasinga tebanaaba bakoowa bakoowa nze nkimanyi ekyo bakoowa ate obusiru ne batana sibavuma bannanga musori naye ate ekyembi ne batanaaba ku makya enfuufu yonna emuggwereddeko yoyo wegambye omusanga ng'alina akadongo emabega oyo nga embeera yamutabukaku omutanaabye asuze tanaabye olumulooni zibasukkako ayinza obba misinze wiiki emu kanayagala agatte ku wiiki endala amanerenda abo babavuga sipiidi gweze kampuni zonna zowulira za tabbumu za tabbu kubanga abantu abo obuzibu obuli awo ku bantu abo mulimu ennyangu naye ennyangu yeringa emu oba 2 nti abantu abo olaba nabo bennyini bakuwa piti naye nga basabirira ekulemerere bafunira wange kulemerera anti kati bw'eneekulemerera nga wasasula emitwalo 8 ofuna epikipiki ogivuze n'ogisamba emyezi 7 jukira oba okyalina ebbugumu ebannamu kati mu myezi 6 etandika osaba saaviisi wani pikipiki empya ogivuga emyezi 6 nga tolina kyotaddeko kale katugambe oleze lujegere otaddemu oyiro na break ebintu ebyalayise ennyo ebisigale tolinawo okwata kati emyezi 7 egyo otandika okuyingiramu saaviisi omisinga kati nga bwolaba bukyatukawo lulimu eri wiiki abantu ne beekalakaasa abasuubuzi omanyi kati awo abakigwamu awo bangi naye asobola okukwata nga ng'omaze wiiki emu yokka nga tonasasula waliwo kampuni sijja gimenya mannya gwe misinga mogo eyo ogiraba mogo misinga wiiki
bannange bali bakuno okumala bakuno basoka kukubira bakweyimirira ne bakweyimirira ne babakubira amasimu bonna ate ekisinga okumalamu amaanyi abantu bano singa bwe bakubbako piki nobakuya nobagamba naye piki yange bakagibba katikati kuba bazitrackinga balina access eyo ne bagifuna ate bagifuna bagitwala ne baba babadde tebakubanja bagitwala ku kampuni kati ku kampuni awo osasula tracking ya mitwalo 20 mu something tebagabalira kuli ku ssente tebazibalirako oba okitegeera awo we wakyasinza okuba obuzibu bw'oyita wiiki nga tobawadde ssente tebaagala kumanya anti endagaano ebaki anti endagaano ozikkiriza obeera tolina kyakkola bazikkiriza lwa mbeera baagala mulimu oli ayagala mulimu kati bwe bagikutwalako ng'asayininga endagaano oza kusigwawo omukyamu anti kati obeera tolina kyakikolera bajja ne bakukwata ne bakugamba enjagalo lyajja ngambe nti endagaano anti confusion ejira wano okute pikipiki obadde omanja ewiiki ennaku 7 ngatagato mbadde ngenda gatagata mu wiiki eddako nsikole ki nsasule kati ogikutte nga ntandise olunaku olusooka katugeze maze wiiki nga sisasula ntandise ku mande ngategatte nziteekeyo ogikutte kati awo jukira kwenkolera ogikutte waise ennaku onoonya beweewolako waise olunaku 1 2 3 4 5 6 wali bawandi buli lunaku olwo ye beebala bakuwaayo omwezi buli lunaku we beebala okunona pikipiki eyo boyina osasula sente ne zino zobadde tokola oyinza osasulako okikiriza nti waliwo omuntu nga simusasula nzikiriza nnyo nanti kati awo oyo nkigambye nti bw'aba obadde musasule sinza ogwa okumalamu amaanyi kugambye bw'oba obadde musasuzi ate ne bakwata piki singa bakukwata ng'omuntu abadde omusasuzi natunabo ne bagamba naye omuntu ono atambudde bulungi osanga waliwo ebikutte naye ne wabaawo oli nga naturally ye simuki ne wabaawo oli nga bw'ajjayo pikipiki y'abandi ate atandika kwesiriwaza agitunzeeko ebyuma bakyusakyusa kibaawo ekyo abo nabo babaamu okitegeera waliwo omuntu omu bapiki yali ya boda bbanja oba yali ya kampani ki kati balinga okuteekamu traka 2 kati olinza yajjamu emu n'alekamu n'atamanya nti mulimu endala omwe yaziika piki ogiziikangawo n'aziika omuntu n'asima ekinnya n'agiteekawo bye tubyogera wano e Uganda abaye bajja banonya traka bagwa ku ntaana ya piki eri wano nga piki nga tebasima nga bagijjayo naye nga omanyi ebbugumu nga neno nga mpya eri ku UFV bannange mpya ne kati ekyali mpya naye babeeyo neoba ogitwala ne bannaamu nkujjako nga yatalagga kati yali afaaki ogwo guba mutima gwakufiiriza mwebalindi kigambye oli najjayo pikipiki y'abandi n'agitundako ebintu babone webali nnyo ekyo kibi obonaabona kubanga abantu abo tugendayo nga buli kye batugamba tukkiriza ate bw'otuuka eno ne weefuula ekyo kibi nno era kibi womubanja wiiki 2-3 nti kati abagala kati ekyo kyonna ekikiggala kiri kimu nti owa bodaboda yenna yingirira kyomanyi fast emyaka 2 gy'oba osabye oba bbanga lyonna lye bamuteesezza sooka omanye ennaku ote byota okitegeera obeeko byota omanye nti kati nja kucakala nga mmazeeyo pikipiki y'abandi bacakalira ddala bacakala nti abamanye nkyajjafuna kyekisinga obbacakaza baziyiwa nti nga Katonda yakugulidde bulungi azasaba kufuna sente mikolo naku Katonda baba akugulidde 7 ku 8 ne 10 omanyi wali abalina amaduka nga bazikola boda erimu kati kankubuulira ekirungi kya boda osobola okukola bw'oba oyina vision oba ng'olina ekintu kyonna kale kyogoba osobola okukola naye n'okwerekereza nti ebyo byonna bibeewo naye waliwo ebintu byoba olina okwerekereza bulungi newe programminga bulungi sente mweziri
naye wadde sente mwezi oba tewe programinze bulungi ate era osigala oli bwotyo nti olina okukimanya nti kati nzifuna nze nkimanyi kati essaawa eno waliwo abankubira Shadrack ajjangu kole kino ojja kutya nga tebakyaliwo. Boda kirungi nnyo ne weewa ebbanga ngenda vuga bodaboda emyaka 5 oba 10 njireke oba 7 ogyesonyiwe ogiveemu kubanga n'obulamu ebusala ne bwoba tofunye accident bodaboda ine engeri gye kusaamu obulamu bingi. Bodaboda eno empewo eno eyingira otandika n'owulira nga ekifuba kikuluma ate ekizibu ky'empewo eyo oba misana oba kiri kuyingira okitegeere yes jacket nnya naawe kiba waasi okitegeera nti obudde olina okukola ki okubala nti mbadde gamba nti olina okukola ki okubala olina okubala nomanya nti kati ekiseera kino mba nkoze eki mba nkitadde. Ekyokubiri nkugambye empewo ekyokubiri boda eno laba okujjako kubanga waliwo abantu abagamba baboda benzi aboda baagala abakazi simanyi kino nze nda kukyogera ku saidi yange olaba bw'oba ovuga bodaboda ebya serious ng'ogivuga waliwo ebintu ebikwesalako sigamba nti oba ofudde owedde for example kati ng'awaka omusonga za family oba kisenge ebyo tosobola kubeera mbu buli kaseera tosobola amanyi gaba ogayina naye tosobola otya amanyi oba ogabira nze kati nze kyova olaba nze ebyange bya time table kubuulira time table lwaki bibyo n'ekibireeta pikipiki eyo ekooya nnyo 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 ekooya so abasajja bo bagamba mbu abasajja bakawaalwa busente buno kubanga waboda asobola okuvuga looni omukazi akuvuga looni atya asoga nja muwange omutwalo gumu n'ekitundu aziro nga azintuuka ku kyenjagala kubanga omukazi tosobola from Monday up to Sunday nga gumu kitundu agukuwa oba omutwala kyogamba akikolera ebbanga emeka nga tonnateguka bakuwa abamu si mwenna naye era mwebali abakazi abamu beegumya bwegumya wekiri gweoba weevaliwenga ate bayirawo ababoda nze neewuunya ekisinga n'okunnuma abantu abamutayagala ku like kuwayo bawakola mulimu kimbu avuga boda abantu abakazi abasinga tebakyagala okitegeera tebakyagala naye nga ate nagwo mulimu nsi kibi andi nkolaba osekola kikusesa n'okusesa si kibi omusajja abavuga boda ala abamu bakyabanga kikolimo eriyo abazadde nga tayagala ayagale mwana wa boda tayagala muleetera musajja wa boda naye ekizibu si boda ekyo tebakulimbye omwana avuga piki obusiru anti kyova olaba nti egambye nti abantu bw'oba okola omulimu guno kyegambye olina okweprograminga bulungi manya nti nina bye nina otutuukiriza nina abanninzi ewaka nina abwana bwange oba akaana kange okitegeera abo bonna singa nvuga ebyekisiru mba ngenda kufiirwa mbadde anti onzije ku gundi amaanyi ago olaba tukoowa TV eyo tesobola kwaka buli kaseera baaba era bw'ogikaka eyinza obuuza sigino no sibigamba mbu ndi simandi lugoja naye time table kati nkugamba nze kati nganze nakola time table yewange yamanya nti olunaku bwe luti era nze nganze nze sikeera kwegatta era siri kikola nga nkyakola guno omulimu ogwa boda abakazi bagamba kumakya guganyuma nnyo tusinga nnyo okunyumirwa nnyo kumakya kamoning saga oba morning dinner gwamaanyi morning glory kati nze morning glory mpaka nga nvudde mu boda era owe wange tali mufunako okujjako Sunday nga Saturday bukya Sunday kuba wemmala okumala morning glory nembikula bulungi nnyo awo wenjikuba ekigo
nyimuka ngenda ku church Njako Sunday. Okujjako Sunday naye from Monday up to Saturday morning. Teri morning glory baba. Kubanga oyinza okunemesa okukola. Oyo morning glory akukubanga muti gwanja gasijinywangako n'embala bekuba. Ayinza okukubanga. Oyinza olinnya piki ng'oli oti. Ng'olinga ali mu oyo morning glory. Namulekera bano abatambulira mu mmotoka bano ngenda kudduuka nze simusabula oyo morning glory abeereyo mpaka wennaata picha then ennaku endala ya timetable okitegeera ya timetable nemanya nti kati kubajjukira Sunday tubeera ffenna awo obudde obuvule osobola okufuna kyamisana glory osobola okufuna anywhere Sunday anytime Sunday era nze Sunday sifuluma mbuliri okujja nga ngenda ku church gwe nvaira nga nyingira enyi kuba sitambula then ennaku endala zino Monday to Saturday no kati ennaku endala ezo Monday to Saturday teba morning glory kati Monday tonfuna Tuesday tonfuna then olwokusatu nonfuna olwokuna tonfuna then nonfuna ku Friday tondamu nonfuna ku Sunday the all day Rush Monday takufuna Monday already Sunday naba nasibye mama nze kamba buli ekino basajja bannange omuntu yenna antunuulira omukazi bwe ogenda kubeera naye omukazi ng'otandise omuzaalamu abaana ogenda kubeera naye nga wasalawo sina kye mba ngenda kukakasa kiki kye mba ngenda okukakasa okitegeera kubanga mukyali mwenna kati sina lwaki nkufiirako Sunday twabadde ffenna tolina nakyo ŋŋamba kuba Sunday gaba gakubugumye ffenna gaba gatubugumye Monday kuba kukola Monday tolina kunfuna ne Tuesday tonfuna ate by the way muyiga okwewako muwaiki omuntu buli womuwamu ka space ako nzi by the way omuntu wemuwamu ka space change wemuwamu ka space ngenda omuddamu mufuna ndabanga kiba kinyanguira mulabanga n'ebino ebya buli kaseera boda tosobola okoowa mugongo gukoowa guno nagambye otulula ku piki ne gakubuguma okitegeera so bino bye babagamba baba boda begatta nnyo twakiteesaako ni mukyala wange tebalina maanyi ago tebagalina amaanyi kisinzira ku muntu naye be bano abantu nga yegaserera enkya najja ku mulimu ssaawa mmeka ssaawa 4 okitegeera sigamba nti tebalina maanyi bakolera ddala okitegeera emboozi endala tulina ogyongerako kati ate awo kati kirala nnyo naye anyway thank you so much Shadrack binnyo byetwogedde olwaleero olwakadde ebyo tujja byogerako mu maaso awo naye nga tulina kusibula abantu sooka osibula abantu oddemu bwali kanamba kaako essimu weebaze ku bantu oddemu abantu then tule nga tusiiba naawo njagala okwebaza ennyo abantu mwenna abatufollowinga mu nsi ez'enjawulo njagala otwala omukisa guno ku Easy Media okwebaza abantu bano wammanga abantu mwenna bambi abampa ku mirimu ne munkozesa abantu mu kizimbe kino ekya Majestic mwebale nnyo kuntuma Avema mwebalire ddala Mutasa Kafeero mbebaza mwebale kunsupportinga Musiraamu Mutasa Kafeero mwebalire ddala Masi Janati Mr. Alex Majestic omwo webalire ddala bambi mwebale musomesa webale kumpagira ne Alan njagala obebaza bane mwongere okumpagira mwongere okuntuma mwongere okwebaza omukyala Mami Katia bambi yebale trust yeyo yebale kunesiga nantekamu obwesigwa ekyo kikulu nnyo era mwebaza so namwe abatanafuna namba yange njagala obagamba MTN na MTN eri 0777 129 580 then nina Airtel eri 075 466 5894 munkubireko tukole tofaayo gwonkubira siri musajja muzibu nkola era ontuma ekintu kyo nenkituukiriza bulungi nga bw'okyagala so mbasaba mumpagire Katonda abampeera omukisa akatalekeka njagala okugamba abantu abali eyo mwenna baganda bange
njagala obagamba ekigambo kino nti omuntu ow'amaanyi asobola okulemererwa, omuntu omugezi nga kagezi munnyo asobola okulemererwa, omuntu omuyiiya asobola okulemererwa, naye omuntu alemerako ku kyakola ne bwaba munafu atya naye ng'alemerako awangula. Awo wooli wonna oba okola mulimu ki oba okola ki waawe ekitiibwa kubanga woogenda okusinziirira okutuuka ku ekyo ky'oyayaanira okufuna. Katonda nsaba abakuume mubeere bulungi. Amina. So bambi bwe balenya batwabira mu nsi ez'enjawulo. Thank you so much. Leo twadde ne Shadrack naye wano ekibeeza kusimu nti mbadde njagala kutumira ku bantu ab'enjawulo. Brother yourself, thank you so much for loving Shadrack. Kabye Ibrahim, thank you so much. Janet Kobushinje, thank you so much. Joseph Nawoli, Veron, Jackie, abantu bangi nnyo wano. Rebecca, thank you so much. Bambi mumale kubeerako. Douglas Freeman, thank you so much. Ivan Wakozi, thank you so much. Mulindwa John, bambi webale ababeerako ne mutulabira mu nsi ez'enjawulo. Twangala bagamba tubeera tusiima buli lunaku, n'ennamba buli weekula tusiimira ddala. So please oba oli mpya kwa eno channel, subscribinga, likinga, commentinga, video nga zino ziba zigenda kuba nga zijja buli kanaku buli kaseera. N'abalina ebibuuzo, a lot of people, waliwo abantu nga mulina ebibuuzo byammwe ng'oba oli awo twayetaze kaseera ne tuba awa answer. Mu subscribinge, mu likinge, mu commentinge, mu sharinge, byonna tujja kuba tusiima byonna. Tubaagala nnyo. Mwebale twagala. Shadrack mwebale kubeerawo wano buli kaseera. Brian abadde ku camera. We love you all. We'll be next time. Amen.